Republic of Uganda. Tumusime Gerard oli ku screen ya Soul TV tugamba nti bebasindika okola dam side zeyo badda kufunyisa batuze embuto nera nabo batubidde nazo. Embuto oba embuto tunnyonyole kyekiri eyo. Neyanzege SPD Robert Mutebi mu studio. Kituufu abasindikibwa kukola wano damu mu sub county y'Ekyalumba ne Kyalumba Town Council baleka wano nga bafunisiza abaana basuka mu 31 embuto. So bano eno company yali eyitibwa VS Uganda Limited naye yaba China naye eri based mu Uganda. Bebasindikibwa wano mu sub county y'Ekyalumba ne Town Council kukola damu Nyamugasana Hydro Power 1 and 2. Guno mulimu bagufuna ennaku z'omwezi zaali nnaku z'omwezi 31 March 2017 ne bagucommissioninga kutandika mu butongole omwaka gwali gwe gumu naye ennaku z'omwezi zaali 26 June ne batandika mu butongole kukola. So bano abantu ba importinga abakozi kuva mu districts ndala kuva mu Uganda ne baleta wano mu district ye Kasese kukola eno damu. So awo twayingirawo mu lockdown mu myaka 2020-2021 ne basoka ne bayimiriza mu ndowooza obwo budde bwe bakozesa kufunisa abaana b'abandi embuto kubanga bo baali tibakola nga basibaawo tibagenda ku mulimu. So twabadde mu sub county eno y'Ekyalumba sub county ya ne Town Council nga tuseseta bano abaana nga twogerako nabo abaana batutegeezeza lwe bafunisibwa embuto baali nga bakyawu bano abalenzi kubanga baali bakyali ku ground ne lwe bagendako ng'ewedde nga bahandize over eno project esimu bazijjako zonna ali mwala n'omu akyawuliza bawe oba omulenzi yamuzaalako bo baatukirira chairman LC3 we Town Council eno n'abategeeza nti no baveeyo bawandika amanya gaabwe n'ababa baabwe abamanya gaabwe naye baavaayo ne bawandika amanya g'ababa baabwe naye tibamanyi bitundu bye bavaamu. Baana 31 tiwali amanyi baawe gyasangibwa. Abamu baazaala balenzi abamu baazaala bawala babeera nabo mu bitundu byabwe bamama baabwe babayambako kubalabirira kubagulira emmere n'engoye. So katusoke tulire ku chairman LC3 nga tunyonyolako embeera nga bwe yatandika n'okugwa. These people are actually 31 that I have, and I generated this record using it after having had information that there are many children, many women, many young mothers, many girls who have a challenge that has come as a result of a project. And of course, as a leader, I was concerned. Byebyo bye twafunye ku chairman akulira eno Town Council y'Ekyalumba tetwasobodde kufuna chairman LC3 mu county eyo mu Nsozi naye bano abaana baali 31 abaana 31 14 babafunisa embuto nga bali under age baali myaka 14 ku myaka 15. So ekyasinze nnyo kutukola bubi naffe nga bannamawulire nga bwe twabaddeyo lwe twayogedde n'abano abaana abasatu 3 of them akwabo abaana 14 abafunisibwa embuto nga abaana bato baabalwaza siriimu baasangibwa nga balwadde siriimu naye nga bali under age. So leadership y'Ekyalumba baavaayo ne bakwata bano abaana basatu ne babatwala ku ddwaliro ne batandika kubabulirira tibava mu mpeera. Omanyi omuntu nga bakukebedde ne bakusanga ng'olina kawuka ka mukenenya aluusi abamu bagenda ne banywa obutwa abamu ne beetunga ne bakwata obugwa ne beetuga lwakuba kumira empeke buli lunaku si kintu kyangu. So baabatwala mu ddwaliro ne bababulirira babeerewo n'abaana baabwe babalabirire bulungi si enkomerero kubanga bakukebeddemu akawuka ka mukenenya. So embeera ba leaders bakyalabirira bano abaana naye bo basaba gavumenti eveeyo etuke ku kampuni eno eya gundi ya Nyamwampa Hydro Power 1 and 2
batrackinge bano abalensi baje bakima abaana baabwe kubanga abaana batandise kukula baali supposed kugenda ku ssomero. So embeera eyo eri kasese over to you.